Kale tuline shira 9 episodes 9 butambi wana Uganda na watado butambi baba kuwairiza tampayiriza sinze siko watado akatambi ka Yvonne sinze akatambi ka Yvonne ke kayo nze nalabya akarwasa nakalwasa kabadde kati nalabya akarwasa ng'ebintu Cephco atunda ddagala rwasa genda ofune ku ddagala by the way namba ya Cephco nyinza ojukusomera ogenda ofune ku ddagala naye gwe kyema kiri kimu nti akatambi gwe amanje kavudde aka Yvonne mbuche gwamanya akatambi ka Yvonne je kavudde mwana gwo genda nenga yabadde Yvonne oyagala kunsalako omugambo ba just wawulidde buwulizi sikutemako omugambo nze simanyi nanga akatambi je kavudde nakasanze mu group abo balaba babaddewo nga akatambi bakasaasanya baliwa oyo golabo yatuddawo akatambi nga kabutikire gwanga baliwo kabutikira ku gwanga ne basekera mu bala n'engamba tebana yabana nga kiche kibanyumisiza nganza nabifunye dda nabadendi awo ng'omuwala mpita nangamba jangu olabe wano jangu olabe omutambi jangu olabe omugambo okutoko mpoka wano ogwa kayima gwayogerako ngenda nengulaba mwana gwe nga si birungi baga walidde munno olukwe not entambiye ne banange ai banaye sina gwenzalibwa naye mu mwena bali kuwano ku live ya ku TikTok sina gwenzalibwa naye nze ndi mukazi musiri mu Uganda bonna ba mikwano jange baganda ate wasalamu nembava mu katikambute temungoya namu naye bangambe nti ate obwajo wina bwo inayo obwajo wine bwo fasobola buta obuyina bwo ayo gononyamu ebigambo omugambo ogunonya gwogenze gwe kyembuza abutambi bwajo obuyina ne sabuta tosobola buta Baduna kusanga ku street. Bana jo witanvumangako. Jo witanvumangako. Ate jo yo muntu yewe ekitibwa. Bani kwano. Omugambo gwamwe mu gusale empola naye nze ne bona asala ku ekigambo nze shira si kyaswala. Akavideo kakolerawo. Enviri by the way omuntu ankola ali omu. Ani akola enviri? Sigenda. Oyagala okwise empise wa kalango Ngamba akaviri ko kanonga ka abazungu nyo kabazungu enviri nzaze samu mzaliba bakaza abazungu namwe mfune ku nviri sinza bagamba mzaliba abaganda ofune kaweke oyagala fune enviri zange kaweke sindi enviri zange nyiri bana enviri zange sindi uno mutemi wo mugamba ina kaviri akase mugambo gutoko mukagwa ino mugambo sawe kagenda kujja So when I'm weak, but I'll still be strong. I'll still stand up for myself. Yeah, you people, you over-abusing me, you overdoing whatever, but all in all, teri chugenda kunyenya, mumpise emirambo, mumpise nze nkugamba bulijjo nti oyo gwe bayita Cephco nkiddamu nga nkiggumiza nti ezo edduwa zange zezigoyagoya kano katabani kammwe ng'era ebyo bye mwalabye ebitundu by'ekyama okuva eri kakyalake munnange ko ebitundu ebyekyama tubibikkako bintu tubikolera eyo mu kibundi kati ye ebitundu by'ekyama yabifudde kyakulya bantu mugenda kwokebwa omuliro nga neeno ku dduniya edduwa za Cephco zibagoyagoyezza abantu batabise emitwe bagudde eddalu munnange okuddira egundi omusekuzo ogutwale nkifo ky'oguteeka mu kinu ate n'oguteeka eri mu kidomola oba oli n'amagezi olowooza oba togudde eddalu kati ababiri omanyi bagamba naye bannange nze mujja kunzisa essanyu eno muŋŋaane n'okukaddiwa naye ng'essanyu mmwe mulindeetera bwe abantu mubalaba nti bombi batabuse omutwe bagudde eddalu gwe ebitundu by'ekyama bigenda mu kifo kirala kakati ate gwe obifudde kyakulya obitadde mu ttama gwe mugenda n'okutusaanyisaawo omulembe gwaffe naye nze ekyo nkyebaliza Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin ezo zedduwa za Cephco nze akana kantu kamwe nkyakagaaya nkyakagoya ne kampawabire eyo ebisango omusajja ntiisatiisa yagira bita abooluganda sitiisatiisa buli lwenvaayo mu kamera nendayira
amanya ga Allah ati wallahi billahi tallahi mbasitiisa tiisa munnange Dr. Cephco va ku bino bye wawa abambo nakutiisa tiisa nine ngenda kutema ebijambiya nine emisumali nine mundu sirina bijambiya bye ngenda kutemesa ate sikutiisa tiisa wabula bino byenjogera bya ddala nti edduwa zange zigenda kukulamula kubanga nzeesiga munnange emundu gye wagamba gye nnyina emundu yange zedduwa zange ekyokulwanyisa kyange kye nnyina mizairo yange munnange nkugamba gwe Cephco ye Qur'ani yange eno billahi tallahi siyinza gikwata naye ngitunulamu n'osigala kyekimu ndenjirairiramu nensoma asmaullahu lusina allahu arrahmani arrahim almaliku nenzimalayo nensaba Allah akugoye n'agaana gwe Cephco nga gwani wangamba onsinga okusoma eddua onsinga okusoma Qur'an simanyi byensoma kale kazaabika emipiira nze ngamba bwe nti ekyo kikyali kituuza ndeeta nsumulula nalayira kunze naawe tugenda kulaga omusajja yani ngenda kufaafaagana naawe n'akalala akakulemba akanadde okunneerijjako bekanaba kalina amagezi kajja kunneenenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasama nze mbayina. Abasama. Brenda Miles huyo. Zuno banange nkomyewe Uganda kati aina kyangamba ajja ntuukirira aina kyabuuza nzuno. Wendi. Bagambe n'abagala okulya bonna bagambe. Mukwano nedda. Kwazi ng'oyina sente zika wansi wa miliyoni 5. Awo genda kulaba ku bijanjalo bya Brenda. Akijja kuyamba kutuno kujenyi. Wala isibimanyi. Watu yuno kulya oli musama. Sibima ndi musama. Alina ku design nzengo jaba. Ani nze ndi design. Bino nze nadye gulide nakatete nabadereti nalude okola shopping. Nasina kashi ne malaga gula. Kalina kujja osene ngammeka. Mwaka banange no wali ababisirika bambi tebankuba akanyundo ndeka bambi sina sente. Ola ne bankuba akanyundo nga bamayindi na sente sina sente bambi begaidde we munsanga temumanyi sibamanyi sina sente. Neka zigwo musama otandikidde okaba toyina sente. Nedda bajja kunkuba akanyundo mwana gwe. Zemunda kenyina okunyumirwa sente zange ne temunkuba akanyundo. Kati go musama ko tubadde tumanyi ko tusibidde Land Road atubanja. Abana Uganda baba akasimu katolo sente ndeka bandiriza doni otandikidde okaba. Abamesunze kunkuba akanyundo muswadde sina. Soko jeko jacket yetu la design bulungi. Wow. Nakoze nawe stress. Wakoze stress. Stress tola banakoze. Stress yaki. Ya sente. Toyina sente. Jembadde namwe. Tubadde tetukyakola kati stress. Naye kirungi ndi waka katika nyumirwe. Abagala kulaba Brenda. Waba osubira enefu bya baby ogenda kunsanga mu byoka byokka. Sente bazikoze zaweze. Naze kujja ku sente zange zembadde Dubai myaka esa. Oli wa mukwano nze natuuse da. Olabot. Naye ani antwala out. Nze akutwala out oba gwe antwala. Nzuno natuuse ndi kano akawa mmwe. Baka minute neidi natuuse da. Ndinze abantu okujja okunnona. Naye webale kungulira soda nenze sinywa soda na mwenge. Ndi wano ndinze motoka kunona. Awombele ngamba wa updates. Kitegeera mukwano. Ndi wano Uganda yamwe. Yino. Ndi kaminati. Ndi wano ndinze motoka. Nenga kiko kitya filter clear oba yakyuse.
nze alina okutwala out so si gwe kuntwala mukwano soda ate abalwadde nze sinywa soda naye neyanziza ozokola ki nze kukumbirwa tulabe mwali abannayuganda bali bagamba Brenda tasobola kudda kati nzuuno kyemwagala mu kingambe ng'oli smart fena twali tumanyi nti Brenda tasobola kulabika Uganda mukwano nga lwasi sijja anti tolina byogera mukwano ate nabyogera bamuwako ensi zino bakudipotinga otambula we bati ate ng'oyambadde byobaddemu nze ndi musama soko olabeko ensi soko olabe enyambaga kale twatwale kunonya tugende naye bano nze mbale